Iran bwe yabadde ng'eronda omuntu adda mu ntebe ya Ali Larijani, balonze Muhammad Baghel Zolgadi okudda mu ntebe eyo eya Ali Larijani. Naye nkutegeeza nti bw'otunuulira ebyafaayo bya Muhammad Baghel Zolgadi okakasiza ddala nti abasajja bano bamanyi okulonda abantu abagwana woofiisi ez'enkizo nga Ali Larijani gye yalimu. Njagala okutegeeza nti Ali Larijani yali omuwabuzi omukulu owa Supreme Leader omukulembeze ow'oku ntikko mu ggwanga erya Iran. Yali omuteesiteesi omukulu mu woofiisi ya Supreme Leader. Njagala okutegeeza nti ebyokwerinda by'eggwanga erya Iran byali bitambulira ku kusalawo kwe mu ngeri nnyingi, era woofiisi eyo nkulu. Naye njagala okutegeeza nti olunaku olwaleero ku Lwokubiri bwe babadde balangirira, era eyalangidde yabadde Said Mahed Tabatabai. Ono yamyuka ow'ebyamawulire mu woofiisi ya President Masoud Pezeshkian. Bwe yabadde alangirira yategeezezza nti Muhammad Baghel Zolgadi yalondeddwa okudda mu ntebe ya Ali Larijani. Njagala okutegeeza nti Muhammad Baghel eyalondeddwa okudda mu woofiisi eyo abadde mu bifo eby'enkizo okutuukira ddala watuukiddwa okulondebwa okudda mu woofiisi mu bigere bya Ali Larijani. Muhammad Baghel yali y'omu ku bannamagye abaalwana mu myaka mu gy'ekinaana Iran bwe yali ettunka ne Iraq. Yali ebiseera ebyo ekulemberwa Saddam Hussein. Njagala okutegeeza nti Muhammad Baghel alondeddwa y'omu ku bagundiivu abalwanyi abaali mu lutalo olwo, era omukululo gwe gukyayogerwako mu ngeri nnyingi. Naye ng'oggyeko mu kulwana mu lutalo olwo, njagala okutegeeza nti omwami ono era yaliko akulira IRGC Joint Staff oba Head of IRGC Joint Staff. IRGC Islamic Revolutionary Guards Corps, era lino ly'eggye lya Iran ery'oku ntikko eririwo okulaba nti lirafuuba n'okukuuma gavumenti eya Islamic Revolution okubanga ekyayimiriddewo. Kaakati ono yaliko akulira IRGC Joint Staff. Njagala okubuulira obuvunaanyizibwa bwa Joint Staff eno eyogerwako. Eno ye Central Command Hub, oba nga erina obuvunaanyizibwa ku nsonga nnyingi, naddala ku matabi 5, 1, 2, 3, 4, 5, amatabi 5 agayimiriza oba IRGC military kwetudde. Njagala okutegeeza nti amatabi ago 5 kwe kuli eggye ery'oku ttaka, eggye ery'oku mazzi, eggye ery'omu bbanga, Basij Militia ne Quds Force. We twogera ku Quds Force eyo otegera butegeezi nti lino eggye erisinga okwetwalira ku nsonga z'ekikesi n'okuba nti lisupportinga extra territorial operations. Kati nga onalaba okusupportinga aba Hezbollah, aba Hamas, ebiwayi ebyo ebirina akakwate ku ggye lya Iran. Akati njagala okutegeeza nti Quds Force ezo bwe bumu ku buvunaanyizibwa bwabwe. Nkutegeeza nti nno omukulembeze eyalondeddwa yaliko akulira IRGC Joint Staff. Gambye Joint Staff erina obuvunaanyizibwa ku matabi gano gonna 5 genjogedde, wabula yabakulira emyaka egiwerera ddala 8. Joint Staff okuli eggye ery'okutunga nga Joint Staff eno Central Command nga
yevunaanyizibwa ku kukwanaganya, okuteekateeka n'okulondoola amatabi ago gonna 5. Amatabi 5 nkugambye ku matabi 5 1 2 3 4 5 kwe kuli ejje ery'okutaka, ery'okumazzi, mu bbanga, kwe kuli Basij Militia ne Quds Force. Mugambye Quds Force evunaanyizibwa ku nsonga naddala ababe majje agavunaanyizibwa ennyo ku nsonga z'ekikessi, ate nga ligavunaanyizibwa ku biwayi ebyo ebiri ebweru wa Iran naye nga birina akakwate ku ggye ku magye ga Iran n'obukulembeze bwa Iran obuliko okuli aba Hezbollah n'abalala. Wabula era njagala okutegeeza nti bwe twogera ku IRGC eyo tukimanyi bulungi nti IRGC eriko abajaasi abataka wansi wa 12,000. Kigambibwa nti bali wakati wa 12,000 n'ekitundu ku 15,000 IRGC kyokka nga waliwo n'ebiwayi ebirala. Kaakati abo baali wansi w'obukulembeze bwa Mohammad Baghel Zolgadi okumala emyaka 8 nga yavunaanyizibwa ku kuteekerateekera ejje eryo. Njagala okutegeeza nti ono era yaliko amyuka omuduumizi wa Elite Force. Otwogera ku Elite Force tuba tukyali ku ggye eryo lya IRGC, era nga okubeera amyuka omuduumizi w'eggye lino yaliko mu bukulembeze obwo okumala emyaka egiwerera ddala 8, emyaka 8 nga yamyuka omuduumizi w'eggye erya IRGC. Kyokka tutuuka mu 2005 ono era yalondebwa okuba amyuka minisita w'ensonga z'omunda naddala mu byokwerinda ne poliisi mu ggwanga erya Iran. Ebiseera ebyo Iran yali mu bukulembeze obwa Pulezidenti Mahmoud Ahmadinejad, era awo we batandikira okukakasa nti nno bannamagye ba IRGC baali batandise okwenyigira mu byobufuzi butereevu. Nkutegeezeza nti nno omukulembeze yalondeddwa okudda mu kifo kya Ali Larijani Mohammad Baghel Zolgadi era yaliko amyuka minisita w'ensonga z'omunda mu ggwanga erya Iran naddala ku nsonga z'ebyokwerinda ne poliisi. Njagala okutegeeza nti mu 2023 gy'olyabalamu ono yalondebwa okuba Secretary of Expedience Council. Expedience Council luno olukiiko lw'amaanyi mu ggwanga erya Iran nga obumu ku buvunaanyizibwa bwalwo lwe lukiiko oluteekawo enkolagano oba okutabaganya Parliament ne Guardian Council naddala nga bafunyeemu obutakwatagana ku nsonga ezimu. Kaakati olukiiko luno luyitibwa ne luba olusaale mu kuzzaawo enkolagana n'okutabaganya ku nsonga ezo ziba ziganye okubanga zikkaanyizibwako. Kati olukiiko luno yalondebwa okuba sekretale waalwo. Olukiiko nkugambye obumu ku buvunaanyizibwa bwalwo luteekawo enkolagana naddala wabawo obutakkaanya ku njuyi bbiri. Obukiiko buno obw'enkizo mu gavumenti mu bukulembeze bw'eggwanga erya Iran, Guardian Council ne Parliament. Kaakati singa bafuna obutakkaanya ku nsonga ezimu, olukiiko luno lwe luvaayo ne lubatabaganya, era ng'olukiiko luno ono yalondeddwa yabadde sekretary waalwo kuva mu 2023. Njagala okutegeeza era obukulu bw'olukiiko luno kwabadde olukiiko olwo lwe lumu ku bukiiko obuwabuzi bwa Supreme Leader obw'enkizo naddala ku nsonga ez'enkizo mu ggwanga erya Iran. Njagala okutegeeza nti olukiiko luno lwenkutegeeza olutabaganya wakati w'akakiiko wa Guardian Council ne Parliament
abalutuulako balondebwa Supreme Leader butereevu era nga bakulemba oba balutuulako okumala ekisanja kya myaka 5 era nga olukiiko luno omwami ono kwabadde okuva 2023 njagala okutegeeza nti kutuulwako abagundiivu oba abakulembeze ab'enkizo ab'owaggulu mu ggwanga erya Iran okugeza kutuulako pulezidenti w'eggwanga erya Iran nekutuulako sipiika ow'eggwanga erya Iran nekutuulwako omulamuzi ate ne bannamateeka 6 abatuula ku Guardian Council babeera ku lukiiko luno. Kati olukiiko luno Muhammad Baghel Zolugadi yabadde secretary waalwo. Nkulaga ebimu ku bifo eby'enkizo Zolugadi byazze abeeramu n'obuyinza bwazze abeeramu n'okutuuka ekisaawa kakati okubanga bamulonze okuba omukulembeze adda mu kifo kya Ali Larijani eyattibwa mu wiiki ewedde ku lunaku olwokubiri.